mpulira nti abafu tebawumula okutuusa nga bafunye kye babasuubiza. Ku kyalo kyaffe tetuziika bafu baffe. Tubateeka mu mugga ne tuleka amazzi ne gabatwala wansi w'omutala. Omubiri gwo bwe gusala omutala ogwo okomawo ku nsi, era ozaalibwa omulundi ogwokubiri awalala mu nsi eno, nga feesi mpya, obulamu obupya, naye ng'emmeeme eyo y'emu. Naye singa omubiri gwo tegusala omutala ogwo, gwe olinda. Olindirira mu mazzi agannyogoga, mu nzikiza, ekintu ekimu ekyakusuubizibwa nga tonnafa. Era jjajja wa Janet yasiba ekyalo kyonna eky'emyoyo mu butamanya okumala emyaka egisukka mu 6. Janet yali amaze emyaka 3 mu kibuga. Yalina akazigo ka katono, omulimu gwe gw'okuweereza emmere, era n'obulamu bwe yali azimba empola. Yali talowooza nnyo ku bya mu kyalo, teyalowooza ku makubo amakadde, okutuusa ssengaawe bwe yamukubira essimu. Janet, jjajjaawo mulwadde era jangu awaka. Ekyo kyokka kye yayogera, naye engeri gye yakyogeramu, eddoboozi eryo erya flat erisirifu, Janet yali akimanyi buno tebwali bulwadde butono. Era bw'atyo yasitula ensawo emu n'akwata bbaasi eyasooka n'afuluma ekibuga. Ekyalo kyali kikyali kyekimu nga bwe yakireka. Enguudo z'ettaka emmyufu, ensuku z'ebitooke ezeesigamye ku kkubo, abaana nga bagobagana wakati w'amayumba. Naye Janet bwe yali anaatera okutuuka ewa jjajjaawe, waliwo ekyakyuka. Empewo yafuuka nga nnyonyogovu nnyo. So obunnyogovu obw'empewo si ennyonta y'enkuba, wabula ennyonta y'ekintu ekiyimiridde mabegawo ddala. Bw'atyo yayimirira era n'akiwulira. Eddoboozi ery'omwanguka, Namusoke, Namusoke, Namusoke. Erinnya lya jjajjaawe, okuddingana emirundi n'emirundi, eddoboozi ng'ebikoola ebikalu ebiseenya ku jjinja. Awo eddoboozi eddala ne liryegattako, n'eddala, n'eddala, n'eddala. Olwo enseko, ekika ky'enseko ezitaliimu ssanyu mu kyo. Janet yadduka olugendo lwe olwasembayo okutuuka ku mulyango, era yatuukira munda nga ssa nnyo, ng'omutima gumukuba nnyo mu kifuba. Jjajjaawe yali agalamidde ku kitanda mu nsonda y'ekisenge, nga mugonvu ate nga muddugavu nnyo, nga amaaso ge gatunula kitono. Naye bwe yalaba Janet n'amwenya. Ozze, bwe yagamba mu ddoboozi ery'omwanguka. Jjajja, Janet bwe yamuyita, kiki ekigenda mu maaso ebweru? Amaloboozi ago agali ebweru gaaki? Akamwenyumwenyu ka jjajja kaabula, kakyusa amaaso ge, era bw'atyo yatunula ku kisenge. Tuula wansi mwana wange, bwe yamugamba. Mbadde nninze ebbanga ddene okubuulira omuntu emboozi eno. Erinnya yali Namusoke, era bwe yaweza emyaka 18 ye yali omuwala asinga essanyu ku kyalo. Waliwo omulenzi ng'erinnya lye yali ayitibwa Tomasi. Tomasi yali musajja muwanvu nga musirise, era yalina enseko ezaaleetera buli muntu eyali amwetoolodde okuseka naye, ne bwe baalinga tebamanyi kye basekera. Mu bawala bonna ku kyalo yali alonze Namusoke, era ne Namusoke yali amulonze mu bujjuvu awataali kubuusabuusa kwonna. Embaga yaabwe yali etegekeddwa okubeerawo ku Lwomukaaga. Wabula ku Lwokutaano, ng'ebula olunaku lumu bafuuka omwami n'omukyala, Tomasi yagezaako okutambula, era bw'atyo yategeeza Namusoke
nti yali agenda okutambula mu kkubo ly'ekibira okukakkanya ku birowoozo bye. Wabula teyakomawo. Bamusanga nga wayise essaawa emu. Ekikolo ky'omuti ekinene ennyo kyali kyamenyeka ku musingi gwakyo era ne kigwa emitala w'ekkubo. Tomasi yali wansi waakyo. N'agenda mu kaseera ako. Yali tabonyeebonye, naye ekyo tekyali kyakubudaabuda eri omuwala ow'emyaka 18 eyali mu kubala essaawa. Ekyalo kyakungubaga era awo ne bakola kye baakolanga bulijjo. Baasitula Tomasi okutuuka ku mugga. Omulambo gwe ne baguteeka mu mazzi era ne bagutunuulira nga gutengejja nga gwolekera omutala. Naye Tomasi teyasomoka. Omubiri gwe gwawuguka mpola mpola n'oluvannyuma ne guyimirira. Gwakwatibwa wakati w'empagi z'amayinja wansi w'omutala. Abakadde baagezaako okumusika n'emiggo emiwanvu, wabula amazzi tekaakolagana nabo era yasigalawo. Abakadde ku kyalo beetunuulira nga tebalina kyakwogera, naye baali bakimanyi. Tomasi yali alinze. Yalina ekisuubizo ekyali tekituukiriziddwa. Yalina omugole eyali akyali omulamu. Ekyaddako, omuntu yenna yali tayinza kukiteebereza wadde okukisuubira. Omwezi ogwaddako omusajja omukadde ayitibwa Sebowa yafa. Baamuteeka mu mugga, yalengejja okutuuka ku lutindo. N'ayimirira era bw'atyo n'akka wansi mu mazzi. Nga wayise wiiki 3 maama omuto ayitibwa Amina yafa. Baamuteeka mu mugga. Yaseeyeeya okutuuka ku lutindo era bw'atyo naye n'ayimirira era n'akka wansi mu mazzi. Omu ku omu, mwezi ku mwezi, mwaka ku mwaka, buli mwoyo gwe baateekanga mu mugga ogwo gwakolanga ekintu kye kimu. Tewali n'omu ku bo yasala, tewali n'omu ku bo yaddamu kuzaalibwa. Bonna baali balinze. Kubanga Tomasi ye yasooka mu layini era Tomasi teyaseguka okutuusa nga namusoke asse. Emyaka 63, emyaka 63 ng'emyoyo nga gitumbidde wansi w'omutala, nga girinda mu bunnyogovu mu kizikisa, ng'okukula nga tolina mirembe, ng'okukula ng'oweddemu essuubi. Namusoke, namusoke, namusoke. Okukulukuta okuva mu mazzi ekiro n'okuwuubaala ng'empewo ennyogovu n'amaloboozi agaseka nga gayita mu mpolampola erinnya ly'omukazi omu, ng'okufa kwe kwandisembayo okubasumulula era bwe batyo baddamu ne bamuyita Namusoke, namusoke, namusoke. Janet yatuula n'asirika nnyo nga jjajjaawe amaze okwogera. Amaloboozi wabweru gaali geeyongedde okuwulikika nga googera, nga galinga agaali gakimanyi. Jjajja Janet bwe yamubuuza ng'eddoboozi lye likankana, "Bameka?" Jjajja yazibiriza amaaso. N'amugamba buli muntu yenna afudde ku kyalo kino okuva nga 1961. Bonna bali wansi w'omutala ogwo, bonna balinze. Ekiro ekyo Janet teyeebaka. Yagalamira ku mabbali ga jjajjaawe ku kitanda ng'awuliriza amaloboozi ageetooloola ennyumba ng'amazzi ageetooloola omudumu. Oluusi gaali mannyogovu, oluusi bakuba enduulu, lumu yawulira ekiwulikika ng'abaana nga bakaaba.
era ekyo kye kyali kisinga obubi. Abaana abaali bafudde nga bato ne batadda. Baasibira mu mazzi agannyogoga okumala emyaka emingi olw'emboozi y'omukwano etafuna nkomerero yaayo. Yatunulira feesi ya jjajja we mu nzikiza. Omukyala ono yali awangadde obulamu obujjuvu. Yali aziise omwami we gwe yafumbira oluvannyuma lwa Tomasi. Yali akuzizza abaana ng'akutte ne ku bazzukulu. Yalaba ekyalo nga kikula n'okukyuka okumwetooloola. Yali musanyufu, yali afumbye, yali ayagalibwa nnyo. Naye yali asitudde okumanya kuno obulamu bwe bwonna. Buli kuziika ku kyalo kino yali abatunuulira nga basitudde omulambo omulala okutuuka ku mugga, era yali akimanyi nti omuntu oyo tajja kusomoka olw'okuba ye. Olw'ekisuubuzo ekyakolebwa wakati w'abavubuka ababiri ku lwokutaano lw'akawungeezi mu 1961. Otidde jjajja? Janet bwe yamubuuza. Jjajja we yasirika okumala akaseera. Awo n'amugamba nti nedda. Nkuumye Tomasi ng'alindirira ekimala. Kye kiseera ngende musange. Bw'atyo yagolera omukono n'akwata Janet ku mukono gwe. Naye gwe mwana wange njagala obeere bulungi nnyo, ekyo kye neetaaga okuva gy'oli. Era jjajja yafa ng'obudde tebunnakya. Baasitula jjajja we okutuuka ku mugga ku makya. Janet yatambula nabo n'ab'omu maka gaabwe emabega w'omulambo nga guzingiddwa mu lugoye olw'ebikoola. Ne baguteeka mu mazzi mpola. Namusoke yaseeyeeya era eddoboozi ery'omwanguka ne likoma. Si mu mpolampola, lyonna omulundi gumu, ng'omuntu agaddewo oluggi. Ennyota yali etudde ku kyalo ng'omufaliso yasituka. Empewo yafuuka ya bbugumu era nga ya bulijjo. Ebinyonyi byatandika okukoowoola mu miti. Janet yatunulira omulambo gwa jjajja we nga guseeyeeya nga gugenda ku lutindo. Omulundi ogusoose mu myaka 63 omulambo gwayita wansi waalwo era ne gugenda mu maaso. Awo ne wajja eddoboozi okuwumuukwa wansi w'amazzi ng'amayinja agakyukakyuka, ng'ekintu ekyali kikuumibbwa okumala ebbanga eddene ennyo nga kiteereddwa oluvannyuma. Abakadde abaali batunula nga bali ku lubalama ne bafukamira. Omukazi omukadde omu yabikka akamwa ke n'akaaba. Omugga okumala akaseera akatono gwadduka nga mweru, nga waliwo ekintu wansi waagwo ekitambula. Namusoke yali atuukirizza ekisuubizo kye yali akuumye nga kiterese okumala emyaka 63. Bino emboozi eno bye tuyigiriza. Ebintu bye tuleka nga tebiwadde tebibula, wabula birinda. Tebirinda mu kasirise, birinda mu ddoboozi ery'omwanguka, mu bunnyogovu, nga biggwamu essuubi, nga binyigiriza obulamu bwa buli muntu akwatagana n'ebyo ebyalekebwa nga tebikoleddwa. Si musango gwa Tomasi okufa, si musango gwa Namusoke okuwangaala. Naye ekintu ekyali tekinnagwa wakati waabwe kyakwata ekyalo kyonna nga kifuuse ebbugumu okumala emyaka egisukka mu 6. Lowooza ku bisuubizo by'osuubiza n'otabituukiriza, okwetonda kw'obanja, emboozi z'obadde weewala, omuntu gwe wagamba nti ojja kumukubira. Oyinza okulowooza nti gwe wekka akosebwa mu bintu ebitannaggwa. Naye oluusi abantu abakulinze okulaba balindiridde mu mbeera ennyogovu. Tobaleetera kulinda bbanga ddene bwe lityo. Weebale kuwuliriza. Mukama akuwe ebisinga.
subscribe.